timu erimu mbaka wa parliament mu bitundu by'e Masaka Mathias Mpuuga Nsamba ag'omunda ongera okulabika nti gajja okuva ku nswera nti ono mu nteekateeka gy'aligenze maaso n'okuba nga atesitesi eya Thanksgiving ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi guno gwe tulimu ogw'omukaaga alina baakwataganye nabo nga bw'omanyi omukolo munnange toyinza kutegeka mukolo ng'oli wekka oteekeddwa okulabika ng'olinako abaana akuyamba ate jjukira nti Mathias Mpuuga Nsamba aludde mu byobufuzi omumanyi alina banywanyi ab'omukago byeyasobodde okulabika nga akwataganye nabo bwetebe basobola okulabika nga batuukiriza kino okuva mu DP alina bye yafunye era baali nabo mu nteekateeka eno okutegeka omukolo guno mukolo tegutegekeka ate ne mukolo mwangu kakati ne mu National Unity Platform mulimu abamukkiriza baga nti yesebo katubategere bano okusinziira ku nswera yongera okulabika nga ebireeta mu mbeera yonna nga bwetambula eyaliko obuludde oluvuganya mu palamenti ya Uganda era nga mu bitundu bya Nyendo Mukungwe municipality Mathias Mpuuga Nsamba eyo gyakiikirira ono enswera yaffe ku kisenge erina byeyongedde okulabika nga ereesengeraga alina abalala mu National Unity Platform bakwataganye nabo n'abalala okuva mu DP block ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga guno gwe tulimu bano bagenda kulabikirako ku mukolo ogwa Thanksgiving ku kusinziira ku nteekateeka yonna gugenda tegekebwa Masaka mu kifo ekimanyiddwa nga Sports Arena saidi z'ekitovu era nga asuubira okubeera omugenyi omukulu ku mukolo guno Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yasuubira okubeera chief guest era bategeeza nti ku lunaku olwo kusinziira ku nswera y'okukisengeraga nti ku lunaku olwo Mathias Mpuuga Nsamba lwasuubirwa okwogera agenda ey'ebyobufuzi 2026 general elections bwanaafaanagana ku olwo basuubirwa nti ayina ebigambo byajja okwongera okulabika nti ayogerako ku kusinziira ku nswera yaffe y'oku kisenge tekinnaba kubeera kiriya era enswera yaffe ngenge nti owange nti tekinnaba kuba kikakafu mu ba National Unity Platform okuva e Makerere wanaabaawo ababeera ku mukolo guno okusinziira gye buvuddeko ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga Dr. Abedi Bwanika yeyogerako ne bannamawulire mu bitundu eby'e Masaka n'abategeeza n'agamba jjukira nti Abedi Bwanika ono akiikira ekitundu eby'Ekimanya Kabonera municipality eyo gyafuga mu bitundu ebirala ate era ono kati nga ye mwogezi wa organizing committee eteesetese Thanksgiving eno ng'ennaku z'omwezi 21 era ku kusinziira ku mawulire agongera okulabika nti gajja okuva ku nswera yaffe etegeeza basuubirwa abagenyi basuubira nti bagenda kubeera n'abagenyi 200 the inside story basuubira nti bajja kubeera n'abagenyi 200 gye basuubira nti abo tujja kubeera nabo ku kusinziira ku Abedi Bwanika agamba nti omukolo guno ekimu ku kiruubirirwa lwaki omukolo guno gugenda kutegekebwa kwe kusomesa ensi n'okutandika okuliyetingawo kalica ey'okugamba ey'okwebaza abantu abalina kye basobodde okukolera eggwanga lino wano tekibaddeewo omuntu bamwebaza ne bamutegerako ebirungi ng'amaze kufa tetwagala kulinda ekyo Abedi Bwanika agamba eggwanga lyaffe twagala tutandika okwebaza abantu okubayozaayoza emirimu gye bakoze nga bakyali balamu tuteekeddwa okukomya okulindanga omuntu amale kufa tusooke tujjeyo message ennungi ti bannange tazikawo bannange ABCD bannange nakino tuteekeddwa okwongera okulabika ng'omuntu oyo tumuweebaza ng'akyali mulamu Mr. Mpuuga abaddewo asavinze eggwanga lino kusinziira ku Abedi Bwanika jjukira ye mwogezi Abedi Bwanika agamba tuteekeddwa okwebaza Mpuuga
kyakoze asavinze eggwanga lino era netwebaza ne Katonda tugenda kwebaza Katonda olw'obulamu bwamuwadde. Thanksgiving eno ey'omulundi guno tugenda kwongera okulabika nga tutunulire tulabe tujjewo omuntu obutamwagaliza, tujjewo abantu ebiboogera byonna. Twagala kulabika nti ddala kituufu twebaza Katonda amuwangazizza, amuwadde byasobodde okukola, ayina byagasse ku ggwanga lino. Mpuuga okusinza ku Abedi Bwanika ag'omuntu agongera okulabika nti gajja ku organizing committee okuva mu National Unity Platform bwe batugambye ensoda yaffe ku kisenge egamba bweti. Omukyala akiikirira Masaka City Mrs. Juliet Kakande, ono ye head of finance and resource mobilizer. Omukyala ono waali agenda kubeerawo kusinzira ku nswera yaffe. Mrs. Joyce Baagala Ntwatwa Mityana district, omukyalo yamukiikirira mbaka wa parliament mu Mityana Joyce Baagala Ntwatwa. Ono era nga naye ayina omulimu gw'avunaanyizibwa eby'empuliziganya publicity mu kibiina kya National Unity Platform. Mrs. Michael Kakembo wa Ntebe municipality, ono naye nga ayina emirimu gyakola in charge of parliamentary and local government. Guests Charles Tebandeke owa Bali, Deputy Finance and Resource Mobile Mrs. Brenda Bukenya okuva mu Luwero district, n'abalala kusinzira ku nswerega nti abo bajja kubeerawo. Ag'omuntu ge twongera okubanga tufuna gategeeza nti Mathias Mpuuga Nsamba ono ng'akwataganye n'aba National Unity Platform mukaaga n'abala okuva mu DP block, kitegeeza nti waliwo enteekateeka okutandikawo new political front. Era nga 2026 oli agamba nga nti mu mwaka gwe-2016 asambyako, kaakati no 2026 ojja kuwulira erigwa mulungi.